Hello everyone, kansubire nti mwenna muli bulungi. Olwaleero I just want to talk about a few things. Njagala kwogera ku bintu bitono nnyo naddala okusookera ddala engeri gye tugenda okuba nga tusaakingamu videos, engeri gye tugenda okukolamu requests. How are we going to be making requests on Opinion TV wano ku Telegram? Tugenda kuba tukola tutya requests. I will make a live, I think later on, I don't know. Nja kuba mbategeeza, but njagadde mbakolera eno video kuba nabadde njibasuubiza. So what you do is basically simple. You just ojja kugulawo Telegram yo, ogigulewo ogulawo Telegram. Just look for kangambe nti oguddewo Telegram wano Opinion TV Die Hard. What you do, nja kuba postinga link weziti. Nteekako link nengamba make your request via this link. Kitegeera bwe mba postinze link kati nga wolaba eno link ya video eno nga wogiraba. Tiwe mba postinze nenkugamba nti make your request via this link. Chokola kola request yo mba postinze link bwenti nengamba nti kola request yo ngoyita ku link eno. Just chokola kyangu nnyo, just oba link ya kiwebera ya YouTube. Clicking egenda ku YouTube, go mu comment section we typing mu request yo. Okitegeera playing a video, typing mu request yo. Okikola otya? Just clicking ku link eno nga wenkoze. Okitegeera. My internet is off. Simanyi lwaki internet yange teriko. I don't know why my internet is off. Okay, what you do is actually basically simple. Just jangu wano clicking ku link ejja kuba kutwala straight up ku video. Kati we kutwala ku video nga olaba wano kyangu nnyo, just ojja wano what you do clicking ku arrow gyolabye gye clickinzeko. So what you do is basically simple. What you do is simple. My internet is a bit slow naye kanso kambalage. So what you see here, you see that wano awali opinion TV group awali chi wansi wabe waliwo comments. Kati just what you do, jawano comments no clicking mu comments awo kwenyini wenyini, then no typing wana wali add public comment. Okitegeera o clicking then what no typing mu comment yo, typing comment typing comment yo yonna gy'oba oyagala, nti yonna comment yo gy'oba oyagala. Omala ogitypinga okola request yo yonna. Kati how do you know that I have seen your request? Request yo giraba otya? Wemba ngilikinze oba nga ngilavinze oba nga ngikole ki, that is how you know I have seen your request. Era ebeera mu process. Ndowooza tutegereganye bulungi from there. Okitegeera. Abantu bangi bambuuza nti eno video nkadde oba video ki? Bw'olaba nga nyambadde bwenti nga bwe nali nyambadde mu video eyo, gwe ky'oba omanya kimu nti mbeera ku mulimu. Ndowooza ekyo tutegeeraganye bulungi, gwe ky'oba omanya. So kankiddemu wano mangu kyokola kola request gwe jangu wano nja kupostinga nga link ngambye nti comment make your request via this link, oba ya Telegram oba ya Dailymotion oba ya Instagram oba ya ki, gwe clicking a link. Nja kubagamba nti make your request via this link on TikTok. Request via this link on TikTok oba on YouTube. Awo omanya nti ya YouTube oba ya kika kyokola gwe clicking a link webere ya YouTube. Wogikilikinga nojja wano olaba video yiyo waggulu wano waliwo like 25 likes
ne wabeerawo wano ekigambo nti Opinion TV group, wano ne wabeerawo comments 15. Okiraba comments 15. So wano ku comments 15 waliwo bu arrow bubiri, akamu katunudde wansi akalala katunudde akamu katunudde waggulu akalala katunudde wansi. So obwo bu arrow bw'okirikingamu, ontegedde bulungi, buno bu arrow bubiri, wano wali comments 15. Bu arrow bw'okirikingamu ndaba hi send send Squid Games by Omutaka ISP Litupi. Kati waggulu waliwo comments 15, wano wansi ne wabeerawo ka arrow. Kati buno arrow bw'okirikingamu ejja kuleetera nti add a public comment. Kati awo mu add public comment mwennyini mw'otappinga n'otypinga comment yo nti I'm requesting for a movie this and this, nombanga nsobola ogilikinga. Olaba nga comment yo ngilikinze oba nga kiba kitegeeza nti comment yo ngirabye era ndi mugikolako. Ndowooza otegeddewo bulungi. Same applies for TikTok, same applies for Instagram, for Telegram. Byonna tujja kuchuzinga nti eno wiiki tugenda kufuna requests zaffe okuyita. I will be telling you the detail. Just what you do is following a link kobo commenting it. Are we clear? When I post a link, just go there, watch a video like maybe 5 minutes, like the video, make a comment. That's the way you can support us. Sharing, also sharing, atemwagala kutusupporting. I don't know why. Ekirala njagala mpiseewo kiri kimu nti ba donors ba complaining banange complaints zo tuziwulira. Yes, thank you very much okubanga mudonatinga nga mukola ki mudonating, keep donating. Okitegeera musigale nga mudonatinga kyakabi nnyo kubanga musigala mudonatinga. Okitegeera sigale nga mudonatinga but ensonga zammwe tuzikwasaganya nzo okuforwardinga na bichi. We are still looking for a way we can handle that. Ndowooza tutegeraganye bulungi, ndowooza ne update. Nja kukola live out sobola okwogeraganyaamu akuba nti wenkola live temwagala kubeerako. So take your time, gezaako okuliza eno video. So we are looking for a way how we can deal with bano ba video watunabawayo kasente watunakola ki nenga musigale nga mudonatinga. Gwe kyoba ofunye gwe oba meka gwe sindika kweyo WhatsApp number, then with that help tuba tusobola okulaba engeri gye tusobola okwasaganyamu ba video kuba muli bantu bangi. You are now 12,000 people. Kitegeera singa buli muntu akwata nusu 10,000 n'asindika kweyo namba video okwata sente n'omwate bajja kuba teba complaining nnyo because you want to forward the movies. We are trying to do our best, but ekyo nga tekinnabaawo era oba okyasobola osobola muno wabaye nga ayagala kulaba eyo movie. What you do, just gwe mugambe downloading app ya Telegram. Wamala okudownloading app ya Telegram naginstallinga mu simu ye nakola buli kimu. Video kweriawo ku YouTube channel yaffe. Na bwamala okukola buli kimu just kyabalina okukola asearchinge Opinion TV translated, agende wali asearchinge movie eyo yonna gye yagala nti Rango, ajja kuba agiraba, asobola okugye downloadingira ye mwennyini n'agiraba ku simu ye. Are we clear? I love you guys. Peace.